eno mission nzibu nnyo nengera gikola abantu abalowooza nti Katonda yagweddalu nga ajja mekalica nti ali mu intensive care oba ali mu rehabilitation center mulimba. Ngenda kwogera ku mukyala gwe bayita Susan, ngenda kwogera ku mwami pastor gwe bayita Bujingo, ngenda kwogera ku mwana omuto omuvubuka omulungi ennyo gwe bayita Levixone. Baganda bange abampuliriza n'abandaba, Katonda tagwanga ddalu, Katonda tali mu rehabilitation center, Katonda si kojjaffe, Katonda si muntu nti agenda mu kabuyonjo. Katonda yetegereza ebikolebwa essaawa 24. Bw'abanga Museveni asobola okukuuma eggwanga lya Uganda essaawa 24 n'asindika bambega na buli kintu kyonna, ate olwo nannyini nsi yatonda ensi. Pastor Bujingo abantu bakutya kubanga olina ebigambo bingi, ate nange era nkutya nkusaamu ekitiibwa kubanga wafukibwako amafuta. Soogera bigambo bino kutyoboola kubanga manyidde ddala ekyawandiikibwa ekigamba nti tokomanga ku oyo eyafukibwako amafuta. Naye ate bwe nsanga oli bwereere, Bayibuli endagirira okwebikka okujja ekyennyumanyuma nkubikke neme kulaba bwereere bwo kubanga era nsobola okufuna ekikolimu. Amazima gali bwe gati, nantaba si mukazi wo. Ne bw'onaakozesa obukujjukujju obwa buli ngeri otukkiriza nantaba mukazi wo, nantaba si mukazi wo. Olina omukazi n'abaana. Nkiddamu ogwokubiri, nantaba si mukazi wo. Ne bw'onaakola obujogoli, ne bw'onaayogera ebigambo bingi nnyo, ne bw'onaaleeta enjiri nga buli layini oteekamu erinnya lye. Ku Susan Bujingo Levixone wansi waliwo Katonda gwe tuyita Adonai the Almighty. Agamba ki? Kubanga obulokozi si bwa Bujingo, obulokozi si bwa Nantaba, ate si bwa Dr. Amale. Obulokozi si bwa Pastor Kayanja, obulokozi si bwa Pastor Senyonga, obulokozi si bwa Pastor Serwadda. Waliwo omukulu w'ekkanisa gwe bayita Yesu Kristo yatwala obudde n'ajja ku nsi, kubanga oyo asinga okumanya yakeri aboonoonyi n'akola omulimu omulungi n'atulekera ekkanisa. Ffe tuli bakuumi, buli kyatuwadde kyonna tuli bakuumi. Naye mwe mwagala kulowooza sange Katonda omukulu akeera okwasa enjuba musiru atategeera. Ekyokubiri, mwagala Pastor Bujingo oyagala okwate kubanga oyina ebigambo bingi, oyagala okwate ekkanisa yonna n'abantu bonna obakkirize nti wawasa omukazi. Towasanga mukazi, ne nantaba si mukazi wo. Ebyawandiikibwa bibiri byogwamu. Waliwo ekibayita Luke 11:52. Luke 11:52 egamba nti Abafalisaayo mmwe nammwe balooya, nammwe abalina ebigambo ebingi abeefuula ati mumanyi Kristo, mwakwata ekisumuluzo ky'okumanya, kubanga okumanya kikulu. Okumanya Bayibuli egamba oba egamba mu Hosea 4:6 nti abantu bange babuze kubanga tebalina kumanya. Kyokka ate ba Pastor Bujingo abalina okumanya bakutte ekisumuluzo ky'amagezi bakirina, tebayingira, ate n'abalala babaziyiza. Tujjukira bulungi Pastor Bujingo ono wali oyingira nga ovuddeko enjiri ya ddembe gye wabuuliranga, bwe wali ogenda okuyimuka ndoozanga olaba obwavu bukutte, n'otandika n'ovuma Senyonga, n'ovuma Kakande, n'ovuma Pastor Kayanja, n'ovuma Pastor Senyonga, Pastor Kigaana n'omufuula akaana akato ku kituuti, n'ovuma buli muntu yenna wansi w'enjuba, n'ovuma Bugembe, n'ovuma ne weekuliza ku buli kintu kyonna n'oyambuka. Abantu ne balowooza nti Yesu akomyewo, ne bajja babeeranga ku Bati Valley n'okuŋŋaanya abantu okubajja mu makanisa oba oli awo kale gaali mabi gye baafuniranga 5%, ne balowooza nti ewuwo ye wali ekigambo ekituufu. Lengera baatuuka ewuwo, oli mu kubawemula, ogobya omukazi omuwemulidde ku kituuti, buli mukozi omujereze, ogobya abakozi obavumyevumye, obajerezejereze, obasiiza wansi, omukazi omuleese ku kituuti omutaddewo, olowooza tewali alaba. Nze nsabira ku Voso Giruga, musumba wange ye musumba Sala Mikisa. Ffe n'akakanisa kaffe akali eyo k'otamanyi, ffe tulaba tutegeera ne Bible tugimanyi. Katonda kyagamba tukimanyi. Man said and God said. Bujingo said and God said. If God can say, who is Bujingo to say? No limba abantu, no bali babbi, bali bayaye, Kayanja muyaye, gundi muyaye, ono mubbi, ono mwenzi, ono yawasa omukazi, omukazi ne bamukwata n'ekiso ng'agala kufumita, musonyiwe, tewali nsonga, ekwawukanya na mukazi. Abantu bonna ne badduka ne bavaayo bambi, ne bajja ewuwo. Lengera ky'obakola, n'okeera okuwemula abantu abakulu ate n'obatuzaamu kamera. Enjiri yonna yonna, kubanga omukazi gw'osula naye, kubanga Bayibuli ekulaga
omukazi okusinzira ku yeekaalu nga bwetambula ntera okubeera ne pasita akuba yeekaalu gye bagamba Moses okuzimba bw'ogyetegereza omukazi atuula mu kifo ewabeera bakabaka era omukazi yabeerako obuyite kubanga omukazi yabeerako vision omusajja abeerako mission kakati enjiri gy'obuulira olwaleero eri lwakuba olina omukazi omwenzi gw'osula naye eyeegatta n'omwenzi afuuka mwenzi kubanga olina mukyalawo fena tumumanyi maama Teddy gyali n'oleeta abantu abakulu n'obawemula ku kituuti n'oyogera ekigambo sex n'oyogera eddakiika 20 ku kituuti katoka otinze Bible wagiteeka wali simanyi oba kati mumala buli asinga oli mukuwemula ne bakwata kamera ne bagitunuza mu mukazi omukulu myaka 6 bambi yazze alina ekimuluma alina ekimutambula mu mubiri waliwo omuvubuka omutaasobeddwa waliwo alina emmandwa zimutambula waliwo alemedde mu masturbation waliwo alina omuzimu gumutulugunya waliwo alina omuze gw'okuyomba waliwo anoonya Katonda oli mu sekisi omukazi gwokola naye bannange si obufumbo si sekisi n'olemera ku sekisi ate nobatunuzaamu kamera n'olaba bambi nga basobeddwa kyokka abo abantu wabajja wakayanja abamu wabajja wannamutebi abamu wamanjeeri n'obayita nti bannange eyo muveeyo bayaaye mujje ku Kanani abantu bazze obawemula buwemuzi ekyokubiri Matayo 18 Matthew chapter 18 verse 6 egamba bweti ndi abato mbaleke bajje gyendi Yesu agera ku bato mu Bible kyokka ate wanaagamba specifically ndi omwe yeesittaza abato bano abanzikiriza asaana kukwata jjinja asuulibwe mu nnyanja abato be baliwa waliwo abato babies kyokka mulimu abato mu mwoyo nti omuntu yakalokoka anoonya Katonda anywera embulokozi kubanga ekkanisa mwe muva ekigambo kya Katonda ekiramu omugaati ogw'obulamu bw'abanga oli ayinoonya Katonda n'asanga sekisi nanta batudde wali olina omukazi omulala n'abaana abakulu abategeera kitegeeza otandise okwesittaza yanga generation kubanga bw'otunula population ya Uganda 75% bavubuka bato ekyokubiri bano be bato abasooka young generation abeetaaga okuyita eri Kristo awonya lyekkubo ge mazima n'obulamu bannange mujje eri omusalaba muleke ekibi muleke buli kimu ekyokubiri waliwo abato abalala abakalokoka kyokka waliwo n'abato babies children abo bonna oli mu kubeesittaza ekyokubiri ekisinga obukulu naawe olina abaana abo batuula bate ne balaba omukazi owokubiri ng'ali ku kituuti oli mu buuka nyenya ne mwewa obumuli ng'abaana balaba kubanga olina ebigambo bingi nabagamba mwawule okubeera n'ebigambo ebingi n'okubuulira enjiri abamu abasumba baffe mwali muyimba ngoye mu bwino obuleega maama onaagula kaleega taata onaagula kaleega kati ebigambo byemwakozesanga ku street obireese ku kkanisa waliwo abasumba abalala nga baali balungi nnyo mu kusamira jajja kati olwaliro mwoyo aŋŋambye gundi aŋŋambye neddeyo si njiri opimiddwa ogereddwa era nga towera kati mufuuse ba eri mutuula ku mulyango wali buli ajja okusaba Katonda gwe mwewuunya gwe nga ndabanga atamidde kyekikutamiza ng'oyingira mu kkanisa oli alina ebizibu bye azze kunoonya Katonda kati kkanisa kyeyo maama wange atudde ku myaka 5 ali ku kkanisa ali ku TV ng'owooza sekisi kyakulabirako kikyo abakozesa kubanga employees mu makampuni yonna gye nkoledde kasita omukozi akwanagana ne mukozi munne nga mwawukana emirimu gyonna egisinga gye nkoledde tokkiriza okuwasa ku mulimu gwokolera nantaba mugobe ku mulimu then kubanga wasendinga dde ekifaananyi ekibi nti osobola okuba n'omukazi ewaka n'okwana gwokola naye kati ate obijustifyingira mu njiri Yesu yabikugamba ebyo taata wange njogera n'obwetoowaze kubanga oli musumba osaana kusuulibwamu jjinja ne gwoyita mukazi wo musuulibwe mu nnyanja kubanga ekkanisa yo ekkiririza mbufumbo kyekibuuzo ekisooka marriage ekkanisa yo ekola marriage counseling gwe mbanga ndi mu kkanisa ya pastor Bujingo nenfuna obuzibu ne girlfriend wange oba ne fiance wange oba n'omukyala gwe nsuubira okuwasa obanga njagala kunyweza bufumbo nsobola okujja pastor nyambe nga gwe tolina mukyala oyinza okugaba kyotalina kubanga Yesu yagamba nti laba omwoyo wa Mukama ali kunze anfuseeko amafuta omwoyo yabeera ku ggwe
nakufukako amafuta okukola ekyo. Yesu tasobola kugaba kyatalina. Kyova olaba buli lunaku yagenda ku lusozi okujjuzaawo wadde mwana wa Katonda kubanga ali muntu n'agenda ku lusozi n'asabanga n'afuna amaanyi amapya enkya n'abuulira enjiri. Kakati Pastor Bujingo amafuta gava ku ggwe bw'obanga wasiza omukazi owokubiri information ki gy'osendinga ate ebyo si bikulu banno wabavuma n'otulaga nti oli Katonda. Amazima gali weegati. Pastor Bujingo nze omumanyi bulungi ndi mutabani we byaffe obimanyi bulungi ne Nantaba abimanyi ate sikuvodde kubanga nkussaamu ekitiibwa oli muweereza wa Katonda naye Nantaba si mukazi wo. Nantaba si mukazi wo tojja tukkirizisa. Kati Levixone bwe ngenda okusemberako mumanyi lwaki leero mega churches zina products nga bakaye Wisdom oba baalanek oba babiri yafuuka Ichabod talina kitiibwa. Twakula tumanyi omuntu asinga obutuukirivu babiri najja akola amanyanga lwaki kutambuliranga mu basumba ab'enjawulo nga bagenda bakola ensobi. Bw'otusoma Bayibuli batabani ba Alooni baafa kubanga bayingira mu yeekaalu n'omuliro omulala. Bw'oba ogenda mu yeekaalu okwotereza waliwo omuliro ogubeera gw'otoolawo n'ogenda. Bo bajja n'omuliro oba baagujja ku byoto bya mbizi oba baagujjawo ne bagwa ne bafa. Kati Levixone okwata otya oluyimba lwa Sakura n'oluleeta ku kituuti oluyimba wane Bujingo. Tugende mu chachi ofuuke mabebi ne bazina ne banyenye kanisa negatanda. Levixone ayimba. Levixone ogenda kwonoona obulamu bwo. Omusoto oguli awo bwe guda kwambala mbulago ojja kunoonya bw'ogwejjiramu weeno gukubule. Levixone omusoto gw'ogenda okujjaawo gujja kwezinga mbulago ebbanga lyonna. Temusobola jereka Katonda bwe muti eyo kanisa. Okwata otya ennyimba za gundi kubanga buli kintu ekikolebwa wansi kibaayo omwoyo gwakyo. Dadi Andule bw'aba ayimba alina jjajja amaanyi tewali serebu atalina jjajja maanyi. Kati okutta oluyimba lw'ensolo olesa ku kituuti mbu mwewo obumuli awo Kristo akyagulumizibwa oba Bujingo yagulumizibwa. Mwagala tu ne bw'onaakituukako waliyo ffe abakkiriza we are the ruminants who cannot believe in the lies of the devil kubanga muba mufuuse taata wammwe ye Setaani. Who is your father? Ekibuuzo ekisembayo Bayibuli bw'eba eyogera ebintu bisatu. Eyogera ku linnya ly'omuntu taata we n'ekifo ky'azaalibwa. Ne bagamba nti Yesu Kristo w'e Nazaaleesi omwana wa Katonda omulamu. Kati bwe tuba twogera ku Pastor Bujingo tugamba Pastor Bujingo mutabani wa Sserwadda wali wansi bagiyita batya Victory Church. Pastor Sserwadda mutabani we omulabye yakoze. Singa mbadde ba Katonda mwandibadde temukola bulimba bwe butyo. Pastor Bujingo watugamba abasumba bonna bayaaye gwe mutuufu. Kati ate otulaga ebirala kitegeeza Yesu nga bwe yagaa nti nedda mukitammwe Setaani Lucifer kuba yova olubereberye mulimba. Levixone abayimbi ba gospel mwenna mulekeraawo okuzungira ku bituuti mujja kuyoola emisota ate mulekeraawo okujereka Katonda. Obadde muvubuka alina talenti yo ng'eyimuse otandise okujerega omutonzi oyimba ebiyimbayimba neby'abantu b'ensimba owaana Bujingo. Nze Dr. T. Amale ndi musajja mulokole. Nze nsinga okukola mission zenzibu wano mu ggwanga. Kyova olaba nze sirigenda mu geyeena sirionooneka siriwala sirikola divorce nga ntuusiza okuwasa kubanga ntuusa okuwasa. Lwaki ebyo siga nti ndi mutuukirivu naye kubanga Katonda mukolera mission zimmwe ze mutya Mukama bawa omukisa.